kati nze nyinza okubona eri abantu kati ate nze bwembula bani abanaalabika nze basirabise kyali wabula mundongo kati bani abanaalabika nga twayimbanga ebyo ebituufu byennyini twayimbanga bye tulabyeko nebye tuwulidde naye kati bw'ogenze mu studio kuba tuni eno munaasonyiwa abavubuka okubalimirako tosayansiza kino kyenjagala okuwa abantu kikwata ku ki wabula ng'ozimbidde ku kigambo kimu omuyembe guno omuyembe bona oli omuyembe n'ogenda kalekuulo mundongo muno nti banne kino mukabya niwendi bamuddewo bali kijjukira nze nasookera ddala ogyeko abalala bonna nze nasooka okuleeta ekintu kibayita okukwata vidiyo bazigattegatte bazitemeeteme yali Ssaabasanyusa kkiriza banaya kebayita kakadonkamu nga muvuddeyo igwe Nabudumulasi mulina engeri olwo ekirungo kye mwaleeta mu kadongo twalongoosaamu ekiri kyenkugamba naye ng'asigala kadongo kamu ati nakuyimbidemu nenkugamba ekintu kinnuma nze kinjigijja kinde ku mutima nze kinzigunda olabye embeera gy'olimu omudigidde engeri gyebakulisa olutalo kati lwe luyimba lwenatandikirako ate lwenatandikirako okuba serebu tobonabonako bino byaffe byebagamba nti kati nyimbidde emyaka 10 sifunangayo hiiti bino bya DJ nkubiramu kaawo DJ kankuweyo kasente ate wowe baŋŋaanye okuyimba ate nze gwe batakkiriza nze saabiraba. Butereevu nkwaniriza nate ku Focus TV webalina okubeera ng'olaba onawe osinzidde ali mu Uganda, East Africa omwe diaspora nga gwe oli ku Focus TV ogamba nti kyeteekawo kyolaba lunaku lwaleero ntimbizze neŋŋamba kanonye ku muzeeyi wange ono muzeeyi abeere nga tuyisamu mu lugendo lwa music atuyire ne mutuwulira ddala music akyali okugenda naye mu maaso oba yavaawo music akyaliwo oba nedda otherwise naye leero muzeeyi William Mukaabya agenda kuba akubuuzaako atuwulire na biki essaawa zino byabala batutudde mulaba takyalabika ennaku zino tumukukumiddeyo oye nga tuwalyamuko naye muzeeyi wange olambugamba ki nde bulungi puliddeko ng'ogamba abantu mbu takyalabika kati nze nyinza okubona eri abantu kati ate nze bwembula bani abanaalabika nze basirabise kyali wabula mundongo kati bani abanaalabika era omanya nti abantu balina tebakyalabika ddala kyali neggu ekyamufuula kyali neggu okubeera nti akyukakyuka buli kadde buli mulembe alina okugubaaka omusanga mu bakadde aba mukadde abavubuka aba muvubuka waliwo kano akantu nga tunagenda wala akabaddewo emabega kaawo wankubira empale nga ennene kabadde kakyako twabadde tuli ku mukolo gwa modo muli ku mitindo tuli fashion kakati awo nadde nkulagako bwe twayambalanga tutya twali tutya mu biseere ebyo byambalo byaliwo edda ebyo byali byadda naawe kati bwe mubifunye kati bwe mubifunye mumanyi mbu mwe mubizudde empale gye weefumisebo zaaliko anti temunnazuulayo yadde ekintu n'ekimu byona tuliko byammubya buli kyolaba kijja kiba kyaliwo kati twagiyitanga beroboto yes beroboto mwagigunze neŋŋamba muzeeyi wange ng'afulumye kati bwebanga yali beroboto mmwe simanyi bwe mugiyita mwe mugiyita kapeke kati ekitegeeza mmwe muli mukukoppa ebyaffe sokoleke muzeeyi oyo fashion wammwe weeri wadde waffe wadda empale zonna nazino zikapati zino zitwefumita zino empiso zaaliwo zadde ezo zonna zolaba ezo twalinanga olaba eyo kati kyebulako naye era nze nakituusa nti wewalinga ogisibanga tugisibira mu kiwata yes ng'olina gisibira eno mu mwoyo
Muzeeyi sooka ombulizi ku balabi ba Focus TV akulabye ssaawa zino nga yakasooka okulaba sooka omubuuzeeko. Mbalamusizaako mwenna aba Focus TV amanya n'eddoboozi bampita omusumba Ssaabasanyusa Wire Mukaabya ate nga ndikyali wa Yesu. Kyali wa Yesu. Ovuga na musumba kati musumba si musumba tonzanyirako era kati nkwatanga omanyi nti okutte Mukama Amiina. Era oyinza okuba nga obadde otudde n'omuntu nga tomanyi gw'otudde naye otudde na mubaka wa Katonda mulamba. Musumba sooka ompa omukisa nga sinabagenda mu maaso na interview eno. Nga tetonnaguwa omukisa. Ayi Katonda kitaffe nannyini eggulu n'ensi. Eyatonda eggulu n'ensi. Tukwebaza Taata olw'ekirabo ekirungi eky'obulamu. Era ne tukwebaza Taata sitobodde olunaku luno tutuusa wano nga tuli balamu. Tukusaba ggwe Taata nannyini eggulu n'ensi. N'eno so gye tuliko olunaku olwaleero eveemu birungi byokka tevaamu bikyamu. Ate tusaba ebirungi byokka bituba tutambuliramu. Era nsaba olwe tuba tuvudde wano olunaku olwaleero Katonda waffe tuwe omukisa tutambule bulungi tuwe obulamu obulungi tubisabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Musumba omusumba yennyini oba oyagala oba toyagala nze gw'onyooma nze gwe yalonda ate gwe teyakulopa mu bangi bonna anti era bwe tusoma mu bitabo ebyawandiikibwa okuva edda bwe kyali nti ye Katonda alonda mu abo b'onyooma mwalonda abaweereza be. Abamu bagamba nti mu ebyo ebisirusiru bye ye Katonda mwalonda kubanga Misaki yaliwo Kiwewa yaliwo bwangi nnyo tubamentioninga awo ani omulala awo Menje baaliwo Bakamiliyoni we bali Balagadi we bali baali bonna bapapa naye agamba ono gwe munyooma ono kubanga senga nalonda oli gw'osuubiriramu era ojjagamba nti era bwe kyali badde naawe era oyo ateekeddwa abiri naye kalondera eddala nze bw'otosuubira era oyo abadde kimugwanaago naye walonda kyali megu gwe batasuubira gwe batalowoozaako nga ddala balowooza nti oyo bamuyita namwonooneka oyo yayonooneka naawe yasobola okuliisa ekigambo olaba ye yakyuka yavaayo okumanyisa abalala nti naawe osobola okukyuka naawe kikusobozesa n'ova mu mbeera gy'olimu n'okyuka Katonda senga abanga ddala ayagadde. Kyali Megu akulabye for the first time omulundi ogusooka yandiyagadde okumanya omukulu wa muzaalawa era abazadde be baani waliwo omuntu ayinza okubala first time lwaki tubuuza ebintu ebyo nti waliwo alaba interview omusajja weeri waffe nze ni musajja munnabulemeezi azaalibwa wali Kabunyata Kikyusa awo sitotuuka Kabunyata Kikyusa akalo kafaako kakabunyata kekala matendo akomuwendo awo wazukuva omusajja oyo gwolaba ow'amaanyi ayugumya ensi ava mu kaalaako najja eno n'abajjojjobya mama be baani mama ne taata mama Janet Nabukenya Wangabi nva mu bakazi awo tufaanaganye kakati bwe nvaawo kati olaba bwe tufuuse nga tuli ba Luganda kati no bwenva eyo ate nenzaalibwa omusajja nga bamuyita Ezekiel Muwanga ye musajja wa Mamba kati nva mu basajja ab'Emmamba ne bakazi ab'Engabi mama ne taata bakyaliyo olutalo lwabajjawo bayitawo mu lutalo ebiseera by'olutalo awo Mukama bawumuza olugendo tebafuna mukisa kulaba nako yadde nga nkola bino okikina lutandika okubeera nga nkola kino muziki naddala maama wange yabirabako kakati ayinza okuba yabirabako ekitono yali taata wange kubanga ye olutalo yalusomoka n'afa mu biseera mu maasoko naye okufuuka ow'amaanyi mu nsi mu ggwanga maama teyakirabako kitegeeza kyokuyita omuyimbi ow'akabi
ng'essaawa zino okyaliwo ebbanga liri lyonna lyonna eriyise liri kuba bangi bagenda ku myaka emito bangi amasanyu gabamalako bagamba nti endwadde ezitali zimu essaawa zino ng'okyaliwo ku myaka gy'oliko gy'otannatugamba egiri oba emeka. Waliwo ebintu ebimu bye tulekera Katonda nga ffe tetubirinaako busobozi mu kubeerawo kwaffe okuba omulamu abeera Katonda yasobola okuyisa mu mpologoma enkambwe nagamba yitawo nazo n'oziyitamu ne tutasobola kulya yoyo akusobozesa okulinnya ku musota ne gutakubojja kati ffe Katonda yatukuuma n'atuyisa mu eyo embeera yonna gye tujja tuyita musirimu abadde omukambwe buli birwadde byonna waliwo ebizezi tebimanya korona biki Katonda n'atukuuma ne tubeerawo nga tuli balamu obwo buyinza bwa Katonda tewali abuyinako kati waliwo ffe bye tukola nga ffe abantu ate waliwo ebya Katonda kati ng'okubeerawo kwange nga kuba mutera okukozesa ekigambo nti tokaddiwa tava ku mulembe kati ebyo byaffe kubanga waliwo Katonda byakola naffe byetukola kati ekyo gw'olina okukikola si Katonda ye Katonda ajja kuwa bulamu Katonda kuwa obulamu kati gwe mu bulamu obwo bwakuwadde bw'obadduki otambuliddemu otya otambudde onywa omwenge n'otamiira n'ogwa ku kkubo oba oyagadde kutambula ng'olabika bulungi kati ebyo bwe busobozi bwaffe naffe Katonda bwatulekerawo. Bwire mukabya mu bulamu buno sinalabayo version yo empya oba ng'omwana gwe tugamba nti kati bwire mukabya atuzimbira ono ng'omusajja olina obaddeyo abaana bameka b'ogamba nti mukama abampa ninayo abaana naye abamu lwakubanga tebabyagala ndowoozayo baagala kuyimba mu buyimbi n'akirekaawo naye tebakitutte nga mulimu kubanga ndowooza balabye bimbonyabonyezza nnyo okumumbonyabonyako bimbonyabonyezza abaana bakuze balaba nga balaba taata waabwe olumu amala wiiki tannaddako wakaawe abaana nebagamba guno omulimu kikaki naye ngaebitone ninamu abalina ebitone ddala ebirungi kakati waliwo abali South Africa eyo Junior muyimbi South Africa waliyo babiri waliyo Mizaya muyimbi mulungi naye ali South Africa Junior ali South Africa ate wano ninawo gwe bayita Night Nasona naye muyimbi mulungi nnyo ninawo n'abaana abalala ekika kyange kyabayimbi oba famire yange yabayimbi mu ntumbu ababo bali bameka mu numbers bwe tuba tugambye nti kati tuwandiika ddaame tuba tuwandiika eddaame ekikulu kimu ndi Muganda omuganda tebamubalira nzaalo tabalirwa kubanga oyinza okumubala bataano abasatu nga waliwo ate waliyo mukaaga mujja oyinza okubala nti bali mukaaga nga kozi olinako basatu kakati lwaki obabala sageza ogenda kubala bifu tugende nekiri nti Mukama yamuwaki abaana Katonda abanga yabakuwa okay kati nekirala muzeeyi wange njagadde awo mpiseewo okwawo obubaka muntu ayongere okutegeera kyali ono yaani naye nga ekisinga ddala ekindeese okulaba kutuna ku lutambi lw'endongo endongo nga kyali agitandika ddi kyali atandika obulamu bwa music mu 87 olutala awo lubindabinda awo lunaatera okuggwa Mukabya n'ayingirawo Mukabya ayingira mu 87 ayingira n'endongo ye lwatuuka mu kibuga wano olutalo ne luggwa okufulumya akayimba kange akasooka nga kayitibwa Mukuliko olutalo ensiko bannange mbalamusa mwenna bakaawonawo
mukulike mundu seruwa tukeze tudaza twayisibwa bubi eyalina amakane bagakulisa baganda bange twayisibwa bubi mukulike olutalo basebu okitegedde akayimba ako muva mu lutalo w'emuti oba kuba mutyoni nga bajja kunsonyiwako katono kulisa olutalo kati lwe luyimba lwenatandikirako ate lwenatandikirako okuba serebu tobonabonako bino byaffe byebagamba nti kati nyimbidde emyaka 10 sifunangayo hiti bino bya DJ nkubiramu kaawo DJ kankuweyo kasente ate wowe baŋŋaanya okuyimba ate nze gwe batakkiriza nze saabira saabira owulira biwulire mu bantu olwajja nentandika nendikodinga oluyimba lwange olwasooka nafukirawo serebu eri ewaffe mu kyalo batandika okumpitirawo serebu nange kenyininyini olwokuba nti oluyimba lwange olwasooka kati nze nali omuwagizi omukulu namba 1 kubanga bwe nalusanga nga abantu bonna nga luvuga nga lumala kuggwako okuseseetuka waawo etegeeza nze nali omuwagizi omukulu oluyimba asooka epeni yiyo peni yange sirina muntu angiyiza mu ndongo yonna tembadde mukuwandiika tebampandiikidde era buli lwowulira oluyimba lwange nga lwatunda nze nalwewandiikira awo kindeetedde ekibuuzo ky'obuyigirize bule mukabi obuyigirize buli kiku kubanga ne peni ene kati tulina okubeera tutunuulira nze nasoma nnyo nakoma mu kibiina kyange kyakuna nali nyingira ekyokutaano awo nembiggalawo saasoma nnyo naye okusoma kwedda kuina engeri ekyenkizo kubanga zefo pifo naye nge ekalamu bw'otuula wansi anti kaakati olaba okusoma kwedda twatandikanga tuli bakulu ekisookera ddala bagamba wasomanga ebintu byotegeera bakuvana ennaku zino abasomesa abaana omwana tanabako kyeyategedde omwana tanaweza myaka 2 tanaweza na myaka 2 omwana asoma naye kati gwe bakutwalanga ku ssomero ng'otegeera bagamba mwakolanga kano bakakolanga otya osooka n'okwata akuze oyo mumutwale ku ssomero mumutwale ku ssomero kaakati ffe twasoma tuli bakulu edda ng'omuntu okubeera mu kibiina kyokuna nga yewe ekyomusanvu kati nze nali nyingira buyingizi kyakutaano naye tolina kyombuuza nti kino sobola kisoma kino ate kyagaanyi no koze ebyoluzungu nabyo bwe mbeera nga mbyetegereza bulungi ngattagatta ngenda okwekanganga kifunye bw'oyogera awe ngattagatta era nenfunamu byenfuna kituufu wire mukaabya waneeno mu kuwandiika olinako bwe wawandiikira munyimba ninako bye nawandiikira nga omuwala eyayimba oluyimba luno Giraasi etangaala kalamu yiyo nze namuwandiikira waliwo era n'omukyalo omulala naye nawandiikira abantu bangi naye ng'oliddeko olwo lwatunda ennyo nti ezimufu ze nawandiika naye nga nawandiikira abantu bangi mu nnyimba zo oluba lwogamba luno bannange ne boosimula ku 10 ez'ekiro bwesooka luno lwe luti bannange nze buli nnyimba zange ezo zempulira nga zanoga nnyo mu bwongo bwange wongolokoseza buli luyimba olwo mbasobolodde osumula lusumuluzi era gwe lunkonako ntandikira musambulinga tolinda kulonzalonza erikyakulonzalonza nti ate kakati kineetagisa okumala okundowoozeemu sirowooza mu luyimba olaba ne lwenatandikirako kayanda kubanga lulinganga lwenatandikirako ng'oggyeko luli olutalo naye waliwo olwa kayanda nimpa ku kayanda ono kayanda olimba olunduwulire kayanda oyagala ngeri gye lutambula yes ompeemukomu n'omulabi ati oyongere okukira kayanda manyi tayito abasinga tebazimanyi naye bw'oyimba mwakola ki atutegeera ekintu kinnuma nze kinjigijja kindi ku mutima nze kinzigunda bwe nteeba okusirika nze sitereera
kale nno bawulira batya baganda bange maama bawulira batya mikwano gyange mutuufu kinnuma kinjigijja kindi bubinze kinjigijja kakati ate ng'oggyeko lubi olwamu kuliko olutalo anti ate olwo lwali ago gali maanyi abalabi bayita kayanda abalabi bwe baalinga bajja okululabako era singa byalinga bino ebiseera singa ndi mugagga mugondo naye okumanya kwali kutono n'ensi yali tennalabuka bulungi nga n'ensaasaanya y'omuziki ntono abantu batono kati saakifulamu nga bwe naali kifunyemu kati sinnamanya muzeeyi ku luyimba olwo nnyini bwe njagala okusimba ekibuuzo waliwo kye tuyita motive oba ekikuinspiringa oba kyogenderera okuyimba oluyimba Kayanda ono ojja wa idea kyekikusikiriza okuwandiika oluyimba lwa Kayanda ono kakati onzizaayo ku nnyimba ya kaakati nti ffe bwe twabanga tuyimbye oluyimba twabanga ne message gye twagala okutuusa mu bantu kati message eyo eyinza okuba nga yambeeranga mu bwongo okumala omwaka naye nga nkirowoozaako ti message eno ngireese ntya ngisabuukula ntya eri abantu okusobola ogiwa abantu so si bino ebyammwe bye mugenda mu studio kubawo tukuba tuninga eyakamiliyoni freestyle nokuba kino mwana tematema ebyo kiwedde kakati ffe twabeeranga ng'olowoolezza ekintu ebbanga era wamala ng'okizuulira tuni yakyo olwo n'otandika okukwata ekkalaamu ffe twakwatanga ekkalaamu ng'owandika kigambo ku kigambo kino si kituufu ekyo n'okijjawo era oluyimba bwe wabanga oluwandiika nga toyinza kunsala mu maaso weekwekanga ne weekwekanga eyo mu bitooge nga toyagala yadde akanyenyenkulu okusalamu okulaba akanyenyenkulu nga kansala mu maaso kubanga okuyimba kwaffe buba bubaka bwa Katonda kituufu Katonda obubaka bw'aba ali mu kutuusa obudde obwo senga wavaayo ekintu kyonna ekikutataaganya Katonda tasobola kukomyawo obubaka bwe oli mutuufu ogenda okudda bwoti ng'oyagala okikola nga tokyakitegeera nako kati obubaka buli Katonda bwaweereza buba ku lutambi kati ffe okuyimbwa kwaffe edda kwali kwa bubaka mwalina ng'obubaka bwemuggusa so si kuno kwammwe okuliwo kaakati okwokusanyusa dakiika 2 nga luyimba luwedde ffe twakolanga ebintu bibiri nga tukusanyusa ate ng'olina okufuna obubaka ng'olina okuyiga wakati nayimba oluyimba lwa Kayanda nali nsomesa abantu ba mirundi ng'esatu nasomesa abasajja abatambula safa nensomesa abasajja abawa bakyala baabwe badreva nensomesa abakyala engeri gye beeyisaamu lwaki oba oyagala obukozi biki ebisobola okuviiramu Kayanda olira otya mu sowaani yange abantu ba mirundi egi kusaawa ebyo nali njagala okusomesa naye ate twasomesanga twabanga nebyokulabirako nti bwewamalanga okusayansa ekintu n'okirowooza engeri gye kyakumalanga mu mutwe ebbanga eddene wabanga oli awo ng'ofuna ekikifaanana ng'ofuna emboozi ekifaanana kati ng'ogattagatta ng'ekintu bagenda okutuuka bakiwulire nga kiri kyekyo kyennyini nga kiringa ekyatonderwa olina obunkenke bwe watuzimbira mu luyimba olwo nga omusiguze ogenze oba luno olulala lwenjogerako akagaali kange lwembadde ate nze njogerako kakati omanyi omuyimbi buli muyimbi ayina mwatambulira Katonda obubaka bwamuwa kati gweyisa wo buno obubaka bwe buti kati nze Katonda yampa nnyo obubaka bw'amaka tinasomesa nnyo amaka nze mesegi zange zonna ezasinganga zaali zikwata ku nfumbo
kati bw'owuliriza message y'akagaali ng'ebyo bye bibeerawo oyinza okusanga amaka nga bonna benze nga buli omu anenya munne naye nga naawe ali mu kunenya munno naawe gy'ova naye basajja mmwe mwalinga bayiiya mpuliriza oluyimba lw'akagaali kange olwo ondabira ddala ekifaananyi osanze omukyala omuguze ogenda okutuuka mu kisenge ng'ate yoyowo wadde tekuliko mataala ate nga kisoboka wadde tekuliko mataala ogenda okukwata amayembe ng'akagaali okanga kumanyi bannanga akagaali kano nali nkavuzeemu kyova oyagala weetegereze sikuule yevaawa ey'akagaali ey'akagaali nga weekugambye nti wabanga oyina message gy'oyagala okuweereza mu bantu walowoozanga bwe wamalanga okulowooza katonda y'omu katonda natandika okuwa obubaka bwe bumu mu kiseera ekyo ky'oli mu kunoonyereza ky'oyagala okuwa abantu oba oli awo nga ofuna ekikifaanana kyennyini ng'osanga abayombye mu mbeera bwetyo osanga bwe bakutte mu mbeera bwetyo omusajja n'omukazi bonna babadde wazite waliwo sitole gye wafuna nga yaddala yaliyo oba yaliyo abantu beesinkana mu loogi awo omu n'abeera mu yerudda n'omu n'abeera mu yerudda nga buli omu tamanyi buli omu afuluma okugenda okunaaba awo waali bita mwali muwano mulala ali muttu kati awo waali akasisinkana beesisinkana mu corridors buli omu yeesibye ettawulo kati ogenda kunyumya ki oli mu ttawulo oli mu loogi kuba singa obadde oyambadde engoye nga bwe nyambadde wandibadde otugamba wayina gwe nnoonye oba nyina wanze okulinnya amanda naye oli mu ttawulo kati emboozi eyo bwe nagifuna omanyi kati twatambula nnyo ebimu nga tubyerabirako ffe kennyini tuyina gye twagendanga eyo bakusuzizanga wano wali embaga ekoledde kati kyova okubyamu akafaananyi noga kati wano weneebase singa mukyala wange yabadde wano tubateesinkanye nga bwekugambye nti ebimu twabirabiranga ddala waliwo bakuba mboozi ebampaamu twabirabanye eyo ku myalo eyo manye ab'emyalo beewasa naye nga bonna benzi twabirabako oyo mufumbiriganwa naye nga mwenna muli nakirabako ng'abafumbo balwana bakubagana buli omu abadde mulungi onakuba munene onakuba mune kyokka babadde mulungi akulanga kubeera mulungi naawe omulanga onkubira ki omukazi agamba onkubira ki gwe sikukutte gwe sikusanze ekyali awo kati bw'oba wabadde olina obubaka bw'oyagala okuweereza eri abantu tegeeza bw'ofuna ekiringa ng'ekyo okyongera ekirungo ng'oyongeramu wali kati ogenda okwekanga twayimbanga ennyimba ezisobola okuwangaala olwa imaginations obudde bwe mutwala stories zemugattagatta obudde bwe twatwalanga okuwandiika n'obudde bwe twatwalanga ennyimba ezo tuziteeke mu studio bwalinga bungi kati musiki nze bwe ntunula ennyo ndaba addiridde nnyo era ku sayidi y'abawagizi baffe tebakyanyumirwa tebakyalinawo ndongo gye basobola kusanyukira anti kaakati ogenda n'otuula oba ku tv oba ku leediyo n'owuliriza ennyimba nga bazitaddeko bajja kunsonyiwa bavubuka mujja kunsonyiwa lwa bino ebigambo byenjogera si biwoomu biyamba mmwe biyamba mmwe bibi bikuba naye nga bye byokka ebisobola okubayamba oyinza okutuula okuva ku makya otaddeko tv neekuva nga tolinaako mwana kumugamba nti owaereeta limoti yongeza ku luyimba olwo ng'okedde ku makya n'ova ku makya n'ozibya naye nga toyongezza limoti
wabula ate okutuuka mu kiseera n'ogamba oba omwana abijjeko n'ogamba omwana gwe kendereza ku TV eyo kendereza ku TV kakati kiba kitegeeza ki kiba kitegeeza nti okuyimba kwafa mujja kunsonyiwa okuyimba kwakola ki kwafa ffe we twatandikira okuyimba abantu bawuliririzanga ku bulwediyo awaka balala bali mu nnimiro balala bali waka waabwe naye mwabanga mutudde bwe muti kyebava ddaani mugula aleetayo akayimba akapya oba Sebadduka mwenna baabasirisanga sirika waliwo akayimba yongezaako sirika tuwulire kano nga omusajja engeri gy'aleesemu oluyimba engeri gy'asengese ebigambo ng'oyagala owulire ekigambo ku kigambo tyuni mwatuuzizza ebigambo ebyo ng'oyagala owulire ekigambo ku kigambo kakati ku ssaawa eno ekitakyaliwo nti ku ssaawa eno nga bwe nkugambye nti omwana agamba kuba tuning eya mukaabya najja tuuza mu mukaabya tuning naye nga tawandiiseyo ekigambo nekimu Katonda ayinza okumuwa omulamwa n'agamba nfunye ekigambo ki ebbakuli kakati n'azimbira ku bbakuli n'ayimbayo ebigambo byebi nebigendera ku bbakuli bina kakati njagala ombuulire omuwagizi ono omusuubira kubeera nga ajja kunyumira oluyimba lw'opaka ddi era kireetedde abavubuka okulowooza nti abawagizi tebakyanyumirwa bye tuyimba ne batandika obiteekamu ebirungo ne bagamba katuwemuleko wakiriwe naawemula oli ajja kusekako kubanga omuntu anti tubeereeyo mu makirabu gaffe omuntu n'ayimba ng'oli ali ku cupa ye y'omwenge anywa ng'eno bw'alaba essimu ye naye ng'oli ku stage okola oyimba eno alaba TikTok ye ekitegeeza by'oyimba temuli ki ekyo kyaba akutegeeza oli ku stage oyimba naye ali ku ssimu ye bino ekitegeeza biri ku ssimu bye bikola ki bye bimusanyusa okusinga gwe ali ku stage ayimba ate gwe ali ku stage omugamba omutega microphone naawe omugamba yimba tuyimbire wamu kati kitegeeza omuwagizi ono ajja kugamba kitegeeza byakuweddeko ebigambo oyagala nange ennyimbe nze ekyansasuza ssente gunyimbe ate kakati ku ssaawa eno ngamba nange ennyimbe awo kakati music nze naye tulinayo omwana bayita Epasi ayimba bayitumye biwooma oluwuliddemuko obulamu bw'ensi buwooma kati kulinga nnyimba gwe twasigazaana asengeka ennyimba na kakati olaba abavubuka bayina amaloboozi bayimba bulungi era banoonyereza tune ennungi omwana n'aleeta tune n'ogamba eyo nno tune naye n'abulwamu ekigambo ky'atadde mu tune ogenda okuwuliriza tune gy'atuleetedde okunoonyamu amakulu nga temuli pako kyamakulu naye nga temuli kigambo n'ogamba Katonda wange wulira tune eno wulira omwana omulamwa gw'abadde aleese ku byuma bye balina ku tekinologi kati waali kati ffe twayimbira ku byuma nga Uganda yakatandika okutegeera kompyuta nga bukompyuta obujja wano bwebwe abazungu bwe basudde bwe bakooyi obuliko ekibina okwo ffe kwe twakolera amanya era ennyimba ezo z'owulira nakati ezikyayimbwa ze bateeka ku TikTok zezo ezakolerwa ku bitivi bino bikibina saawa zino ku mulembe gwa tekinologi engeri gyekolebwamu abaana ate ebintu byonna nze bineewuunyisa nze njogera mazima omanyi amazima nze ge gali nnyonoona ate omusumba osobola olinde kakati tuleeta ne baproducer yakubanga oluyimba n'oba nga tonnawulira kigambo naye nga weegomba owulira ekigambo ekigenda okugenda mu tune eyo producer gyako
kakwaliwo music engeri gye bamusetinganga ng'owulira nti music naawe bw'oleeta ekigambo kyo bw'oleeta ekigambo kituuzeemu nga kituula mu music oyo omulungi. Ennaku zino buli omu akuba byayagala, bakoppakopa byebweru. Awo musimanyi aba South Africa bakuba bwe bati nabo bye baagala bakube. Simanyi bano ba Nigeria bwe bakuba bwe bati nabo nga bakuba kati ne beerabira nti wano Uganda naffe tulina obwaffe tulina bye tunyumirwa. Bwe wali ozaalwa oyina ekyo kyakuzaalirwamu kikulimu tekisobola kuvaamu nti wazaalibwa ng'olina music. Era olaba omwana oluba wali okuba music wakaana katandikirawo okukola ki okudigida ekitegeeza nti tulina tune yaffe eyawano kati ekitegeeza nti gweokyusizza music wange omugye mu tune yawano omusitadde mu yaba South Africa owawano tajja kumunyumira. Awo Kayanda no mulyesole yaliyo Kayanda yaliyo kuba twali mu kyalo eyo waffe. Yali muliraanwa. Yagenda okukizuula luvannyuma ng'abaana bonna be yalina wakati baali babe kubanga muliraanwa yagendanga safari, yali mukozi wa safari era yantiisa nnyo nange nali omu ku bakola safari. Notya munogaba bannaye neŋŋamba oba kakati nze nkola ekyowange okumutangiratangirako kyenva ŋŋamba nedda. Omanyi ffe abayimbi ekiruyi ekyaffe tukimalira okuwandiika music. Neŋŋamba nange nyinza okuba nga ninga kati oyo kuba nange ndi wa safari kankuba akayimba nga kategeeza ekyo. Owange bw'anaaba abadde abikola ajja kukendeeza kwagga okawandiisa ajja kugamba omusajja ekitegeeza abimanyi abitegeera. Okitegeeza wagi baba abaki naye lindako nkyali ku TV wano malirize TV twogere. So owandiika ng'owandiika era ffe ennyimba zaffe kyova osanga nga naawe bwe lujja bwe luti lubaako ekigambo kye lukukoona, lubaako ekigambo ky'oyigamu ne ku mulembe guno bw'oluteekamu ogenda okuwulyanga era waliyo ekikukutuuseeko nga kikukwatako kubanga twayimbanga ebyo ebituufu byennyini twayimbanga bye tulabyeko ne bye tuwulidde. Naye kati gw'ogenze mu studio gaikuba tune eno munaasonyiwa abavubuka okubalimirako tosayansiza kino kyenjagala okuwa abantu kikwata ku ki wabula gw'ozingidde ku kigambo kimu omuyembe guno omuyembe bona oli omuyembe noogenda kale kulo golimba akati awo bavubuka muli mu kutwaliriza music waffe mumugobe ku bawagizi. Ffe twakubanga nga tukuba bisaawe naye kaakati oyinza okutambula ebyalo eyo yonna nga tulaba ku kipande tekyali asobola kugenda mu kyalo kubanga ate ennyimba ezo zakwatanga nnyo abantu b'ekyalo mu kyalo kituufu. Tokyasobola kugenda mu kyalo otimbeyo ekipande bajje bakulabeko. Ozigezamu okubettira kiba kitegeeza kintu kiba kyanyumirwa bye tukola kubanga ebijungulula bize bingi nti bye baali batulowoozaamu nti tuvumbula kubanga ffe baatuyitanga bavumbuzi. Twavumbulanga ekintu ne tukitonda ne kibaawo kakati tetukyatonda
obudde bwe ennaku zino tukoppereza tugwira n'okukopa kidde wali ogwira bugwizi kugwira ekyo kiba kizze ku budde obwo ye mistake yokka eyatuzeemu mu kuyimba kwaffe era okumanya nga abawagizi bo batutegeeza ekituufu tibanange bye muyimba ennaku zino ffe byatulema okumanya tetukyabitegeera era omwana bw'avaayo okukola ka tiktok anoonya kayanda anoonya kagaali kange kubanga mwe mwalinga omulamwa mwe muli byajja okuyimba naye abinyumirwe nabali bagenda bakoledde tiktok bakole bakagale awo okitegeera kakati bwawo nze era abavubuka mujja kumbeerako nnyo mugambe muzeeyi lwaki atubeerako kubanga lwaki mbabeerako numirirwa myuziki waffe numirirwa okulaba nga myuziki waffe agwawo asangewo muzeeyi mu lugendo luno lwa music bintu kyebyo byogamba nti singa banna ekino nali nkikoze biki ebyo byewenyumirizaamu kale byogamba mu ndongo muntu nabikola nina omusajja awo nakyazaako omusajja bamuyita Matiya Kakumiriza omumanyi mukwano gwange oyo yagenda naŋŋamba nti ye yaleeta ekintu ky'okukuba ng'oyimba ng'ate bw'oyimba ng'ate bw'oyimba gwe kiki ky'ogamba mu ndongo muno nti banne kino mukaabya newendi bavuddewo bali kijjukira nze nasookera ddala ogyeko abalala bonna nze nasooka okuleeta ekintu kye bayita okukwata vidiyo vidiyo bazigattegatte bazitemeeteme yali Ssaabasanyusa kkiriza gaana nyinza okuwaako kasitole katono nnyo bakase nti yali Ssaabasanyusa Willy Mukabi yaleeta ennyimba zitemwetemwe zifuuke ku lutambi okulosinze mu jeno zonna mu bika bya music naye gwe wasooka oba mu kadongo kamu nze nasooka bonna kakota oba bandi oba ki kakota nze bonna mbayoola kakota abagatta nabagatta kubanga we namala okutuuka ebweru nagenda e London nasanga balina vidiyo zaffe zetukwatira stage mu bisaawe zebaali balina era bwe bankyaza bwe natuula mu ddiiro banzigirayo ekitambi bandageko ku byetukola nagenda okulaba nteereddeko bya mu kisaawe kyokka ng'ezibaddeko ndaba ntemeeteme bulungi nzanye bulungi ezaabwe nzanye bulungi era eyali ankyazizza Mwami Kapaapaali oyo Mwami Kapaapaali akyaliyo gyali kama yali muwanga zalimu aliyalani kyenva mugamba bano bakola batya okubeera ng'ezaabwe si bya stage nga ndabamu n'ebitali bya stage ndaba ono yali twagerako mu nyumba ono yali ku lusozi ono yali luddawa bakikola batya nti bafuna kamera ne babigatta ebintu ebyo ne bisobola okuba nga bwe biri kyenva mubuuza kamera egula sente mmeka kyavangamba kamera ya sente nnyingi naye oyinza okugenda mu zikozeeko kisoboka okubeera nga zaate ziriko bbeeyi ntono sinzira obusente bwe nali nina nemugaa ntwalako ekyo nantwala nengula kikamera kyali kinene nnyo ng'okiteeka ku mugongo kino olyoka okwata nkitegedde ekyo kati kikame ekyo bwe nkireeta nali nina gurupu yange bagita Talent Production kyenva mbayita ne bagamba mujje tukole rehearsals ndese machine olutwaga tukyeyigirize siinako negwe nagamba nti jangu onjigirize kamera wabula bali abanjigiriza onyiga batoni eno noyiga eno wano gundi ebefuluma tebu kati nze njizi naye njagala nabali abalala bayige kubanga nange nja kubeera mukube bakwata senga nabeera ate nze nkwata ate nagira atosobola kuyiga batandika obayigiriza twatandikira ku luyimba lwa Kayanda netuteekawo awo ebintu netutandika okuluzanya netukola kini netuluzanya bulungi kati bwe tumaliriza oluzanya olwokuba zitali simanyi bwe batematema bintu nze bwe mmaliriza vidiyo yonna ewedde nagikwata butereevu nenyikwata TV eyo obudde bwe baali bagiyita WBS
WBS nga tulinayo omukyala gwe bamuyitanga Struck baby okitegeera kakati nengitwalayo nga newaana Struck n'omugamba ndeese ekintu n'agikuba omukulu Gordon wava muno n'agiraba kyava agamba omusajja oyo akyaliyo mumunnoonyeze mwetaaga bandi awo Struck baby nga tatuuse ku kitebe kyange omukulu Gordon akwetaaga jagune ngamba ndabika nakoze ensolo bino byetwagase nembiteeka ku TV y'abandi bannanga omusango banvunaanye naye neŋŋamba tineekwekawa kaŋŋende paka anvunaane nakyo kidde ntabula neŋŋenda wa Gordon wava muno nandabako nasanyuka nnyo nagamba mbadde manyi tokyaliyo mu nsi konze gyendi nambuuza kizibu kye kyakutuukako konze bona embeera yansi embeera yansi nga kikonze tetulina sente zabula tulina kino awo olusekendu laba kati omugagga bw'aba akubuuziza oyogera ebintu bingi ebisoboka nebitasoboka kati omugagga bwensirika bwenti ye amanya bulungi ekiyinza yongera okunteeka ku maaka biseera ebyo nali nziririddemu nangamba nze ku bintu byonna ngenda kukolerako ebintu ebyo bibiri ngenda kukwatirayo vidiyo nkukwatire manya nkulikodingireyo n'oluyimba olina ennyimba empya konze nzirina taata wange kyava ntwala mu studio yasooka nangamba noonya agenda okulikodinga nenoonya Dr. T Dr. T nga mulungi nnyo mu production ye yakuba oluyimba olwo abafuuwa emmindi omwezi omusiru obwavu kibiiri aba TikTok yali Dr. T ngakupye obwo bwonna obuyimba bwe tukiteeka ku rediyo mba gatondiyabwo nenzirayo nezimpanika waggulu kakati ya Dr. gundi yakirimu wava muno nangamba kati ate genda bakwate ne vidiyo bakwata oluyimba lwa Kayanda kati ate bwe balaba oluyimba lwa Kayanda nga balutadde ku WBS waliwo omusajja bamuyita Tony nakati akyaliyo yali akwata vidiyo kati nga vidiyo ezo zakwata zirina omusajja albeera London kati nga buli zakwata ano zaweereza London bagenda bazitematema kati omusajja ow'e London analaba ku WBS nga bakunyimba kyava agamba Tony omusajja oyo mbadde njagala okujja mu Uganda nzije tumukwatireyo teeku emu enyimba 10 na mmeka okitegedde ogudde mu bintu olaba engwa mu bintu ogwo gwe mukisa gwa Katonda kati bwe nkugamba nti nze tandika vidiyo oba okumanya nga tewali wano bakwata vidiyo nti eyakwatanga vidiyo yaziweerezanga wa London batemeeteme bakomyewo era omwami oyo Tony nakola omulimu munene nnyo najja nankwata ennyimba ezo 12 olwo tukoze ekibiina kyaffe bakiyita Homies kati Homies ogwo kyekimu ekyangobesa Homies mwalimu bayimbi ki bye tuyinza okwogerako mwalimu Mamuli Katumba Abudumulasi Silver Kyagulanyi ni omulala yalimu ate yali ow'amaanyi Bego waliwo ne yayimba obukazi obutono bulira ekyama nakakuse nenkanyenyaze asajja yali tanajja kakati bwe nkola vidiyo ezo Dr. T akyaliyo mu production ye nkola ennyimba ezo mwami azze azinkwata zaleetera abantu omwoyo omubi ne bazimba akasajja balaba omusajja ali mu kukola ennyimba bamukwata vidiyo ekintu kibamanyi nti kya bbeeyi ekitayogerekeka tebamanyi ne wayibayita kitandikira akasajja nekeyongera akasajja ne kajja ku mutima era kugenda okukakana bangoba Homies bagamba nedda yadde ekibiina twali twakikola ffenna ne bagamba nedda bayiyayiyawo ebintu ne bangobamu kati we bangoba nze vidiyo zange ziwedde okwata buli kimu kyonna nali sikyasobola kuddirira nafuukirawo w'amaanyi
Nga video okuvolo abantu batandika kola video nga naye champion wacho era we yaddako kwata video yali Abdulmulas walo yali akopyenze kali akasajja kaliko yamaloka babeera mu batandika okulowooza tukole ki naffe okubeera nga naffe katukwate amanyi nze mbeera n'okwolesebwa ebintu ebisinga obungi nze ntandika nabyo yadde ekintu kiba kizibu kitya nze nkisookamu nenkikola nga baseka nenkikola nga banyooma nenkikola nga tebakola tebakkiriza naye okuva olwo abantu batandika okukola vidiyo ez'okumukumu ne batandika okukola vidiyo ez'ebbeeyi olwo kati basoomooza nze nakutte eddaala yiso olwo bakutte eddaamaanyi balina okuteekamu ssente balabe nga bakusingako ate ku zizo era ne bakikola obudde obwo Abudu yalinnya nnyo grade nene wafuukira owakabi zingenda kusiba faamu ngenda kusiba faamu afuuse owakabi afuuse ow'omutawaana yakola vidiyo ziri ez'omutawaana ezimalayo ng'enjogera ennaku zebwegamba ensi netandika okumanya nti okola vidiyo yes ate kibaako ekyenjawulo tokoma ku audio wabula okola ne vidiyo vidiyo bwezijja bwezityo Uganda gekyo kyenenyumiririzaamu nti mu ndongo muno yadde nina bingi byenkoze naye mu ndongo muno ekya vidiyo naye ekyo kyali kinene nti nange bwe ndaba ku vidiyo yo nange ekoleddwa yadde y'amaanyi ŋŋamba ekyo nze nakiri eyo vidiyo yadde ekwatiddwa y'amaanyi nnyo naye nze nabitambi abantu bano essaawa zino nga emirimu gyonna gye tukola mubaamu obuwonvu n'obu kyalime gwe nga gwe kyale ekizo oyinza okugamba ezikusomooza ki kwosanze mu ndongo olowooza nti nno okyogerako omuntu ayinza okuba nga ate bano abaana bato bakiyigireko okusomoozebwa kuli mu nkyukakyuka ya music n'omulembe nti buli mulembe ogujja gwetaaga enkola empya music mupya studio mpya vidiyo mpya buli kintu koga bintu birinnya nnyo era okusomoozebwa kwe twasooka okusanga naddala kati naffe media obusobozi bwa media nga nabo tetubulina media yabavaako media netuvaako nga tetyakuba nyimba zaffe naffe netugivaako yalanyoza dakika 2 eyagala tuwe ku Sande ate bakubako akadakiika naffe netubivaamu paka Mukama mayi Mukama talekerera batandise ate okubikomyawo mpolampola kituufu kati mutukuba ne social media tukuba olaba ku TikTok omwana nga akajjeyo n'akateekayo kakati mwatandise otutegeera nti tuli b'amakulu naye luli mwalabanga kadongo kamu nga mugamba ebyo byaddwako nammwe ebyo byaddiba era oli yakutuuzanga wano akubuuza ekibuuzo kimu lwaki myuziki wammwe yagwa mu kifo ky'okuzimba yazimbulula nga buzimbuluzi kwegamba n'oli omuwagizi ali eri n'akakasa bulungi nti olaba bano ab'amawulire bakyogera myuziki wammwe kiki ekyamusula lwaki myuziki wammwe takyaliyo lwaki kirayagwa kakati awo music n'agendera ddala n'asebengerera okuggwawo naye ye Katonda eyali yamuleeta n'atuusa ekiseera nagamyedda waliwo obutamanya nze kiri kinali ndeese kyekyammwe abaana balina okuddayo ku nnono sibagamba nti bayimbe kadongo kamu naye olaba waliwo omwana aziyoni waliwo sitayiro gye yaleetawo nga bagita bakisiraga yali akubye kadongo kamu naye ng'owulira nti ebintu engeri gye bitambula kabintu birungi nempulira kamiliyoni naleeta ennyimba basiima ogenze owulirira ddala kadongo kamu naye ng'etambula gye kitambula kidigida n'owulira Bobi Wine talina luyimba lwe yayimba nga si lwa kadongo kamu naye ng'owulira nti entambula gye lwatambula nga lwatabanga ludigida ate nga ayimbye message abaana bano bwe bajja bamisaki ntaaya baani abo basemakula bajja
ekintu kyabwe nga kirala nga kituliraanye kiringa kikadongo kamu nebadongeramu ekirungo ky'okudigidda okudigidda agamba nze ngamba abaana bongere okuyiiya sitayiro naye nga sitayiro bagizimbira naye nga tebavudde ku nnono music ajja kuddamu ayambudde adde waggulu naye kati music bamusiza ali ku ttaka womanyira nti ali ku ttaka tekyali kivulu tumalako omwaka nga teri kivulu teyataddeyo kivulu ebivulu byabangawo nga tulwanira birwanire nze esoose saazo tugenda mu easter wandibadde owuddanga babiranga lonki zabanga lonki ku lonki naye kakati bwowulira kalonki kaba kalumu mwine lonki naye twalwaniraga lonki neddawo nze nasoosewo nze ndibwe nti kitegeeza mbu obudde obwo twalina amaanyi kati ate tuli bannaffe ekitayogerekeka bwe tuba tetukyasobola nakukola bivulu ebireeta abantu bapromota bo batudduka naye ate be basinga okuwabya ekintu kino bebasinga okukyonoonera ddala kati bo balaba nga kirimu ssente ate bajja kwonoonera ddala kati matandika okuleeta ebyuma by'amaanyi drive ez'omutawaana buli kimu kya bbeeyi baleese ennyonyi zezisuula opapula buli kimu kwegamba nga gwe tokyayina wotandikira kati abo nabo mubalwanyisiza oba music yenna okuggwawo bapromota kwebali nabo banambeemu okulwanyisa endongo okugisaanyaawo mwalina sitayiro gye mwayimbanga etali yabali bana kebayita kakadongo kamu nga muvuddeyo igwe nabudumulasi mwalina engeri olwo ekirungo kye mwaleeta mu kadongo twalongoosaamu ekiri kyenkugamba naye ngaasigala kadongo kamu ati nakuyimbiddemu nenkugamba ekintu kinnuma nze kinjigijja kindi ku mutima nze kinzigunda olabye embeera gy'olimu omudigidde engeri gyekukolamu kakati nendyoka ndeeta ate mu nkola eri endala kyandigambe ati wulira omugongo oguntujja guno n'amagulu ganfamba nyabo alina mukyala wakola baba gyotomanyi kakati ayimba kadongo kamu naye nga waliwo omudigito sikali eryako okusumagiza bivuddewo kati byeŋŋamba abaana banoonyereze bongere okunoonya nga ffe bwe twanoonya kwaffe twassaayo obwongo naye bo tebakyayagala kuteekayo obwongo okunoonyereza bwe bulabe kati bwe tuyingiddemu bantu ki bano wewenyumirizaamu abakuyambyeko endongo eno ddala mu lugendo lwo asookera ddala Festo Kasajja yaliwo oyo omwana oyo yaliwo nnyo kuba yali nanyini kibiina Peking Guitarist Festaka biki ebyo yanyamba nnyo Festo yandikodingira ennyimba nga sinafuna busobozi yadde owokubiri ye Gordon wava muno muzeyi Gordon wava muno nakutte ku bantu bangi kati oyo naye ndaba mba enyumirizaamu nnyo abo bemanyi abasinza okunyamba mu ekyo abakuyambye ennyo abakubiriddewo ne bagamba kino kakati waliwo n'enkola eno nti obaako n'abantu b'otunuulira n'ogamba nange njagala kubanga kuno kyakola baani abo be weegomba okuyingira endongo yali munnaffe Fred Sebatta yanjagaza nnyo okuyimba kayimba kyakakakwata n'ogamba nange sinatuuka musango gw'abazadde twe ku musango gw'abazadde nalwerabira mpozi n'omulala yali Sebadduka ate oyo ye bwe natandikira n'okuyiga endongo tandika okuyiga nsune yali Sebadduka mwenna abali mu bufumbo n'abasuubira okubufuna ninaawo kye ŋŋamba muyiga okuzanya obufumbo nga ttiimu y'omupiira gy'omanyi gizannya n'ateeba kakati lwaki ezo nzimanyi naziyimba nnyo mpozi n'olwa Sebatole nayimba ennyo Saamu wange Saamu wange kasana kabere Saamu gy'oli mama kakati n'olwo naluyimba olwo lwanyingizaawo nnyo mu kibuga wano wange nayimbanga eby'omusajja nenyimba n'eby'omukazi embeera w'amaanyi nnyo kati waliwo akantu ke mwakola
oba gwali mwaka ki manyi nali nkyali sinabagenda gobera nnyo bya ndongo nojja n'oli bulandinga tugenda okuddamu okulaba Wile Mukabya gwe tumanyi nga yeefumita binu eddedi lituddeko atambula ku njegere ali aleeta idea era kati nga bwe nkugambye nti nze mbeera n'okwolesebwa kati okwolesebwa okwo bwe kubeerawo ne kujja ne nengera ebiri mu maaso nze nengera nnyo ne manya nti kati mu maaso ebbanga bwe liti mu maaso wajja kubaawo kino ebbanga bwe kiti era wajja kubaawo kino nze era bwe mbadde omusumba seewuunyiza kubanga okuva emabega yonna nga olabira wala nogamba kino kijja ba bwe kiti kakati bulingi okutandika mbeere ne bulingi neeyise rasta kyali negu ensi nali ngiraba gyeraga omulembe guno gwe tugendamu mu maaso awo gujja kuba gwa balasita gwa digito nalaba ne mukwano gwe naye atandise okibuukira yali bamuyitaani ono akameeme anti bonna abasinga obungi nga bwe nkugambye nti nze ngeri bwe nfuna okwolesebwa bangi nnyo abankoppa bakoppa enkola yange bakoppa embeera netwamulabaawo nga emitishaati bonna kadongo kamu nagikyusa kikwetagisa kwambala kanzu kuyimba nga tokyasanga wakadongo kamu ayambala bikooti nebikoma naye bwavaako nga bantu bambala ebikooti nebasiba obupale nenyereketa nebasiba empale negenda mu mwoyo kakati nze bwenzija namabulingi nakyusa bangi nabagamba nedda osobola oyimba meseji yange niye nga ndi mukifaananyi kakati bangi ekyo kyansanyusa nti bwe nakikola kyakyusa bangi nagenda okulaba nkyusiza industry eyakadongo kamu yo nekyukirawo abaana notandika okwambala emitishaati nayimba oluyimba nebambala jeans nebambala t-shirt nebakuba yadde ebimu bibalimu okutuukiriza ne batabikola naye nga ebisinga babikoppa enviiri zabalema enviiri zo zagaana ezo zo zabalema era nalaba kyali negunga edreds nga tuvuga nosooka owambawa nolyoka otukwata layini awo nina okusooka nembavuga mu kaspeed kwekolesebwa kwange kati muzeeyi kana kalinga akasembayo sandyagadde kuva ku interview nga tukogeddeeko otembera otya oluyimba lwo eba the Queens Wile Mukabya tukusanyukidde oya watuddusa ffe mu maka tegeri tulabeko ku TV ku kyalo bagirezi kakati abaana abo anaeta endowooza abaana banjagala nnyo abo the Twins yes banjagala nnyo era bwe nagendanga ebulaayi eyo nga banyaniriza nnyo era bayagala nnyo ennyimba zange kati olunaku lumu baŋŋenzeeyo twagenda bangi Kiweewa Fred Sebatta n'abalala bangi kyava baŋŋamba taata wange tubadde tukusaba tukoza akayimba kaffe ojja okatutuuliremu kakati ebyebulaaya biba bya ddakiika nigamba abaana bampadde obuzibu ffe twamanyira kuwandiika wali eno nga ndi eri wali ogenze ngenze eweero kati baŋŋamba kuyingira studio bwe byamwe byakusooka kulowooza nomala ebbanga ng'ozimba neŋŋamba Katonda wange kino kikemu gyoli kikemu nnyo gyendi naye nkusaba Katonda wange kino nkiyiseewo kati sinze nkikoze gwe Katonda gwoba okikola nenyingira studio nange nenyimba freestyle towoneka byonna byowulira bye nayimba nze nabyeyimbira nanyimba freestyle saawandiika leero ku mulundi ono ayinza okuba nga akulaba nga so tuyinza oginywa ntagitegeera mwe kulayini ezo eza luyimba olwo lwa Twins bananga engeri gye saaluyimbayimba nnyo simanyi mala kuluwulirako bakwidi mwebali Wile Mukabya tukusanyukidde oya oluyimba lwatokwato atunda nnyo
atunda nnyo nali tambuddeko nekiweewa nayingiramu nayisa mukalayi kiwulikika ki okukolagana n'abavubuka abo abavubuka nze mbaddewo obudde bwonna nga nkolagana n'abavubuka era mikwano gyange abasinga mikwano gyange abavubuka kale n'abantu abakulu mikwano gyange naye ate nze Katonda yampa nnyo abavubuka nti buli muvubuka bwantunuulira bw'ati abandabira mu kiti kye kwegamba ekyambalo kiri ekyokutya kimuvaako naga kati ono muzeeyi nsobola omutuukirira nimunyonyola ensonga era asobola okunyanguyira akati abavubuka bonna abasinga baneerera banaye interview eno ebadde mpanvubuko naye lwaki tugikola bwe tuti nti twagala nnyo omuntu emboozi tuleme gisunaasuna twagala tugive ku kinyusi omanye eddala kiki kye tuba tugenda okuba nga tukuleetera otherwise abadde naffe okuba ebyo twatandikidde mpaka wano we tuli nyongera okugamba nti kyokola kyamaanyi n'okubeera nga muzeeyi okkiriza notulako naffe notwakaddeko mpozi kye mbadde sibabuulidde bwe mmala okubeera omusumba nasaba Katonda wange ne mugamba nti bw'ontadde ku busumba njagala ompa ekifo wengenda okukuweerereza era Katonda n'awulira n'ampa ekifo era ekifo ekyo kyawedde ngenda kukiggulawo ku Saturday eno tukiruddawo Kawanda wa Kawanda awo bw'oba omalako ogenda okutuuka ku mafuta agasembayo ekikukolonyaawo awo wafunye ekifo nafunye ekifo mujje nammwe mbayiseeyo tujje tubeerewo mubeerewo nga nzigulawo ekifo muleme kwogera bikyamu mwogere ebituufu bye mulabyeko kubanga omulundi guli mwajja ne mukuba amawulire amafuna amalungi bwe mwaloboozangamu ebifu byokka era wuuno ali mu bitundubaali abalaba ebitundubaali biyiikayiika Katonda wange n'agamba nedda ono namusindika ajjaweereze temujja mumuswaza Katonda nansindika ku kifo akodde ekifo nampa ekifo kakati ekifo ekyo kyawedde ngakyaki kipangise okuyitirwa kuno okujja mu bbanga ki okuyitibwa ono okwajja ddi okuyitibwa otuuka mpitibwa ku busumba oba okuyitibwa ofuka omusumba wano wenjagala kakati omwaka nga gumu kyali mu mwaka byonna ebyo Katonda byali mukola abikoledde mu mwaka era okulabikirwa okwobuweereza kwansanga wange mu maka emboozi mpanvu nayo tuliginyunyako ng'ogyagadde obusumba ne bunteekebwako olwo n'embeera nti ndi musumba obusumba nabutandikira mu galagi ewange gyewatandikira obusumba galagi omwo ntandikira obusumba paka olwaleero nzigulawo kyate era nkowoola abantu mwenna abantu bayite abandaba ennaku z'omwezi 14 lwera omukaaga luno mujje mulabe Katonda byakola balabe ebyamagero mujje mulabe Katonda bwakola ebyewuunyo mujje mulabe kyali wammwe bwe mutasuubiramu kantu konna kakwatagana na Katonda mujje mulabe obuyinza bwa Katonda bukola ki mujje mulabe ku maanyi ga Katonda mbayiseeko olwo okujja n'okunywa byonna byabwe ekitegedde mujje tukyakale mujje tusanyuke mujje gamba tutendereze Katonda waffe atutumye okutuuka mu budde obwo osanga naawe ojja kufunaku olwo obudde obutendereza Katonda omanyi okufuna obudde nakyo kizibu Katonda yatukuuma n'atuwa obulamu n'akutambuza n'akolaki naye okufukamira wansi omwebaza omugayi Katonda webale okunkuuma obudde buno bwonna nontambuza kizibu naye jangu ku olwo osanga essaala gye tunaasaba ejja kubaga naawe olunaku lw'okugulawo kyaki olunaku lw'okugulawo kyaki bannange alaba Focus TV tukusaba nti omukulu olw'omukaaga luno tugende Kawanda era bwekubidde esimu ngambye owaaye ndi mukuvaano Kawanda so tugende Kawanda omukulu ono agenda kuba nga agulawo church tulabe amaanyi ga Katonda abayimbi bangi nnyo abasumba ab'amaanyi bangi nnyo okuwonyezebwa kugenda kubeerawo na buli kintu kisabiki byonna jangu awo tojja kusigala kyekimu ng'ozze ku lunaku olwo osobola kusigala kyekimu kubanga ozze ow'omuntu
atandika okubeera nga abaweereza ekitegeeza kyaliko amafuta gakyali mangi Tali fresh. banaye awadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde mpaka kati nkujukiza okusubscribe n'okubeera ng'okugoberera nze adde mbafuuse kuno muyanja mbadde ne muzeeyi wange ono wire kukaabya kyali negugu ne Ebulon Media wamu kubeera nga tutambula ffenna tukuwa ebintu bingi nnyo nsaba n'olaba notification manya tuwetedde ekipya bagamba nti tugenda kubambaga tubeera nkukuwa ebintu bingi nnyo tukuba 360 kati tukulaze muzeeyi wire mukaaga ate tokakane nja tukuwayo upcoming omwana omuto tugenda kuba akasavu kanyama twete kunya byabufuzi tugamba buli balaya ate yenna ali ku Focus TV for now tusigadde tugenda kubeera nga tubawo ebintu bingi nnyo obeera nga otherwise bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi